Pakistan Uganda general ebizibu byebimu naate Mbale mwina special problems sema nalinga ndi muto naye mutegera bulungi mwana Nafunye report wano Kinebugisu Cooperative Union kati yafuuka ya muntu omo ate tebalekeddawo mwalaba nti ne Museveni emwanyi nazo ayagala kuziwamba nga yawamba Bobi nga yawamba ennyanja nga yawamba amayirungi tekati business ya gold mu Uganda Museveni yoka ebirombe bya gold byonna kati bya family ya Museveni naye kati ayagala na kutwala mwanyi chokola bayalese kiwanyi kya Pineti tewaliyo Pineti ya Museveni ate Museveni ya Pineti bamasaba mwena kyekyo tulina okukistopinga kubanga bwe tutagoba Museveni ajja kuwamba emwanyi nga bawambe byonna olwaleero sigenda kwogera ku mbeera y'amalwaliro ge mwina kubanga manyi namwe mumanyi namwe mumanyi nti amalwaliro gaffe amalwaliro gennyini malwadde kwogera ku mbeera y'amasomero akwata mu kulonda nga paka kati bakyaliyo kasome n'amanya gabwe wano tulina muganda waffe gwe bayita Katabi Swipe bamusiba talina musango naye paka leero baganya omuta tulina Nagwere Asbat paka kati ali mukomera talina musango tulina Masakulu Steven bamusiba talina musango naye baganya omuta jagala kubabulira kino tinebe tulonda olabikiramu atamanyi mwevugana era ku kiseera kituufu abekudeewayo jagala muveeyo nkimanyi bulungi nti mu 2020 batta abantu nga bansibye ne batta abantu basobole obbatiisa era bangi kumwe ne mutya Olwaleero namu Museveni yanemesa bangi kumwe nkakasa mwebuuza sitole kireero nga abasajja ba Museveni kulye tiyagasi nemigo kati njagala mbawule ensonga lwaki basajja ba Museveni tebatukubye tiyagasi tebatukubye namigo Museveni byakoze bana Uganda nabo ne beewuunya tetwalekerawo ne tugenda ne mu International Criminal Court ne tutwala Museveni ne mutabani we era kati saawa yonna egenda kufuluma kyobalaba nga Museveni saawa zino bwe twakomyewo ne tugamba kati tugenda kulaba bantu nalo nga tumanyi nti Museveni agenda tukuba naye nga tugambye abantu bonna nti mukozesa ensimu yammwe tetugenda kutuuka mu bantu kuba tetulina musango Museveni watukwatako tuba tufuna evidence ndala ne evidence ndala yagala mawulire bakyale bange bano badictator babeera wano ne babalimbalimba naye Museveni atya international community kubanga Museveni amanyi nti emmundu zonna zakozesa kutunyigiriza abazungu be bazimuwa oyo Museveni papeti w'abazungu yagala bategeeza gineezo ennyonyi Museveni zakozesa okutiisatiisa abantu wali bwe bajjako switch tesobola na kusituka twamaze okukola ekyo netumanya nti tumaze okumwetoloola tumaze okumugyamu amaanyi internationally kati tukomyewo
bategeza abakyalibange tiwadde bannaffe bangi babase wadde bannaffe bangi babasibye amakomera Museveni tasobola tusiba ffenna ate tasobola kutuuka ffenna. Njagala nkubazaamu amaanyi bakyali bange kati tuli mu kutambula Uganda yonna. Yesterday twabadde Busia, tomorrow tugenda Lira, tumale okutambula yonna, tutambule Bugisu, tutambule Lira, tutambule Acholiland, tutambule Lango, tutambule yonna, tumale tuddeyo n'Abaganda tubabuuse nabo. Ekyo kiragwa njagala kubasaba bwe mulaba nga bayimuse Busoga, ne mulaba nga bayimuse Buganda, ne mulaba nga bayimuse Nkole, ne mulaba nga Bakiga bayimuse, ne mulaba nga Basabya bayimuse, nammwe muyimuke. Essaawa zino njagala okutegeeza Museveni gikaweddemu. Museveni agezaako okuleeta mutabani we amutufosigeko, lakini Waswahili wanasema mtoto ya nyoka ni nyoka kabisa. Kati muzikirize kubanga sawa zino batulaba wonna, sawa zino batulaba London, sawa zino batulaba America, sawa zino batulaba Zimbabwe, sawa zino batulaba Jamaica. So allow me send this message clearly in English. This is a message to the Americans. We are not asking for help from you. We are asking you, stop sponsoring the dictator. This is a message to the European Union. We are not asking you to remove the dictator because we can do that ourselves. Stop paying for our blood. Stop paying for our death. I want to send a message to the people of Zimbabwe. I know you're watching and you're following. We share your pain. We stand in solidarity with you. We know you're struggling with the dictator. We know that the voice of the people of Zimbabwe has been disrespected. Stand firm. Don't step back. Forward we go, and we shall remove the dictators. Come on. I want to send a message to the people of Gabon. We congratulate you because you are almost putting an end to dictatorship. However, I want to remind you that people power is stronger than the people in power. Power belongs to the people, not to the men with guns. I want to send a message to all the oppressed people in Africa. We are together. And finally, I want to send a message to Jamaica. Come on. Thank you, my brother Bujubanto, for standing with us. Thank you, my brother Mr. Vegas, for standing with us. Thank you, Anthony B, for standing with us. And thank you all the international community for standing with us. Raise your voices. Let us stand together as black people, because this is the time for the black man to be free. This is the time to put an end to the puppets of neocolonialism. Museveni is an agent of neocolonialism. Museveni has turned us into slaves in our own motherland. We are going to stop that, and it's going to end now. Thank you very much. People power! Power! People power! Power! Abavubuka mukimanyi bulungi nnyo tetuli bantu bampisa. Mukimanyi bulungi nnyo nti mission gye tuliko eyagala kutaasa baana baffe ne babebi ne bamama baffe ne bataata baffe, naye era Museveni apulaninga okututeekamu abayaaye, kubanga ayagala tuteekawo ekifaananyi nti tuli bayaaye, tuli bakozi ba ffujjo. Mulaba yonna gye tuyise tewali muntu akaaba. Mulaba yonna gye muyise tewali ffujjo lyonna likoleddwa. Poliisi bw'eba tekoze ffujjo tewabeerawo ffujjo. Njagala okubasaba abapoliisi n'abamagye. Abapoliisi n'abamagye, we are not fighting you, we are fighting for you.
wandugu na wabibi na wadada kwenye polisi na UPDF, hatusipigane na nyinyi, tunawapigania. Pigania wananchi. Better for you. Tunataka watoto wako wapate education nzuri, wako wapate matibabu nzuri. We are not fighting you, we are fighting for you. Ndio. Right now, you police officers and UPDF officers, you are supposed to have been earning 1 million shillings since 2 years ago. Promotion. Tribalism promotions. It is high time that UPDF and Uganda police join the people of Uganda, and all of us are going to be free. Security. Temukiriza mupiena kubetekamu. Temukiriza mutiena kuonona mission yafe. And a mission to freedom. And a mission to freedom. And a mission to freedom. Eno kuyaba fena okubera free tubere mu Uganda empya, Uganda eyagaza. Mwebale nnyo kumpuliriza.